Bino ebyana bya P2B ani yabireeso commentinga ku video zaffe. Waki temubeera eri mu bibiri gye musinga okutegeera. Bino ne mubirekera ababitegeere ne struggle wano stage y'abagezi si y'abasiru. Fulaga ya Amerika eri mu campaigns ate ezeekula mpola. Bino kye bayita muntu ku muntu bamuwerekeddeko agulewo woofiisi ate tumale tugende mu venue. Bannange bino ebyana bya P2B mu binyambe ko mu bigambe eno kirasi y'abagezi nkiddamu eno kirasi y'abagezi mwe mujja kufa pressure nabagambe ebbanga lyonna nti muve mu kirasi za P2 ne P2B yabasomesa kasasiro kakati mujje wano muze abagezi kati bino byetukola temubitegeera temusobola bitegeera so mbadde nsaba mwekkakkanye okitegera wano yesawa twawule the doctor professor ne ba teacher nkiddamu eno sawa tugenda kwawula the doctor professor ne ba teacher yes ba teacher basomesa kasasiro kakati ndowooza ebyo bibiri tibye mulaba kati mwegamba ezo fulaga za America ze mulaba zeetala mu campaign ya president mulaba ng'ebibiriiti ekiye mitwe gya mwamba bana Uganda katugende ku audios ezafulumye ezanya mutolo bakuzanyira ku mutwe kiddamu bazanyira kugwe ku mutwe eyo kasasiro treat it as trash bakikola batya ekintu bakita reverse psychology muna Uganda jagalo sokwebuza ebuzo bibiri ekibuzo ekisooka audio zino sosi yazo eriwa yavuddewa. Then number 2 webuze lwaki audio zijja nga Abichani Mase bamaze okumukola ki okumudismiss ngoba okumujja mu kalulu bagangirya nyamutolo as on opposite kino muna Uganda kyo tamanyi kino bakuzanyira ku ntenda kugamba otegeranga nnyo olutalo luno lw'olwana n'otegeera nti onaalutegeera ogenda kumanya nwana gy'olwana kubanga when you are fighting a dictatorship the dictatorship is fighting back. Abantu abasinga olutalo lwe mumanyi lwe luno olw'amasasi omuntu adda ku side yeri nono nadda ku yeno ne mwekubanga mwerumba asinga okutta yawamba. Bino ebintu bya policies zino olina okumanya policies zino zirwana zitya n'omanya dictatorship erwana etya revolution erwanyisa etya dictatorship then dictatorship ye defending etya ku revolution ye defending etya ku dictatorship wona amanye zo take ogenda kumanya ebintu bino. Audio zino nakugamba Museveni asobola okuwa ekintu nga kirimu mu favor ye nenga gokirabanga ekikyo. Audio ezalinkingidwa bongera okujustifying ekibuuzo ekitambuza nti akalulu baakabadda. Wulira wano nabagamba eno kirasi y'abagezi bokka nkiddamu obanga toweza 1 GB nze video ezange nakugamba zerekereze zireke kubanga zijja kugatta emitwe kubanga ne ba teacher tebabitegeera kiddamu. Mwangambye akati anti bagaye kayina pride. Ina pride kuba ndi mugezi. Ebyo mungamba linako bakose bakugamba nti oli mugezi. Lwaki nyindo okumanya kubanga yakugamba oyo amanyinga amanyi nti amanyi abeera musomesa muwulirize kati nze mmanyi ate mmanyi nti mmanyi kati nina okusomesa. Bwawoza nti kayina pride njirina kubanga mmanyi watyanga gwa bimanyi bino byemmanyi. So muna Uganda tebakuzanyira ku mutwe. Ezo audio za Museveni yazitadde ziri mu favor ye zitya. Babadde nga batambuza ekibuuzo nti akalulu baakabadda nkiddamu nga batambuza ekibuuzo nti akalulu baakabadda era ne bakugamba nti munagenda okulonda system ya gironda era ye yasobola okukola ki okulangira challenge them njagala ba dismissing his excellence Kyagulanyi eno challenge ya kusatu esooka nabagamba njagala mwandukulule nuupu yabalema nembagamba njagala mu mulemesa okunominatinga ne kibalema ne kati njagala mu wandukulule ngale mugamba ngai mukoze bali eri kati kino ekintu bongera ku justifying gwe munna Uganda alina okulonda bakikumale mu manyi naye gwe kyenjagala otegeere system ekyukira ku MP kati zino audio bazirese okwongera ku justifying kiri nti akalulu kano tekasobola kukola kikumujjako yensonga lwaki ne bali basobodde okubira banyamutolo mbakubira electoral commission y'amasimu ne ba dismissing abantu kati gwe agenda okulonda agenda okwetaba mu protest vote okoleki okakkane oba otule wansi ogambe nti kati nawe nagenda okulonda tikikola makulu laba bakubira electoral commission ne bakola ki ne bajamba MPs baffe kuwebuze system ekyukira ku MP gwe audio zizine sawe no zikyatuyamba Abichani bamuzeemu never eyazitadde yani
senga zabadde it was a call kitegeeza nti audio zino olina kuzisaba mu communications center MTN wa Airtel yeyina okuzikuwa naye ng'ate waliwo policies ze bayitamu oba amateeka ge balina okusayininga okulizinga communication y'omuntu yenna ekyo tekisoboka weba nti nno zabadde linked audios nga zabadde za WhatsApp twagala source y'essimu kwe zaavudde yes mutwe source y'essimu kwe zaavudde bino ebintu bye bali mu kukola bazanyira ku mitwe kwongera kintu kye bayita reverse psychology okujustify nti akalulu tekalina kye kasobola kukola mbwera electoral commission management y'akalulu eri mu mikono gye never ekyo bakulimba fight ya revolution is to change the system ekyukira wali waggulu wekyukira kakitegeeza binene byonna bakola wansi system eri mu kwetaasataasa egezaako kujjamu bamu okitegeera oyo mukyala alina amaanyi era mwalabye amaanyi gyeraze nebbi kati bakimanyi nti banakwata obwongo banyamutolo bayise wani opposite Anita Mongo yayise wani opposite okitegeera Tayeebwa yayise wani opposite nga bakola batya bavuyisa abantu twabadde tutaddewo ne babajjamu okitegeera naye gwe munnayuganda kyenjagala omanyi waliyo option ey'okutaasa abantu bano bonna be bawanduukuludde okusobola obazza mu system ne bakola ki ne batwala obuwanguzi bwabwe batya senga tukeera ku makya ne tugenda ne tulonda ne tujjawo system eno bano bonna abayisizaawo ani opposite kitegeeza akalulu kano tuba tugenda kusaba kaddibwemu akaaba MPs okuva ku MP paka ku village level kwati wali batakoledde mivuyo kukabavubuka bakola mivuyo kano bakoze mivuyo kati ne wano kitegeeza nti wanene wafu kati gwe target yo erina kubeera kuki wali waggulu kati okulemesa okufokasinga kwe kutandika okutabi audio ebyekisiru ate nga bitambuzibwa mwe mukumanya ne mubutamanya kuba nawulidde bagamba fe tubaguddemu electoral commission ediringa ne bali bagiye gundi kiri mu favor yo system ekyukiraawo system si wekyukira ne weebuze lwaki bakikoze kino lwaki audio ezo tebaziliikinga wali nga Nyamutolo akyali nga bikyali mu electoral commission lwaki si bagiziliikingira ne baziliikinga kati so tukozese emitwe gyaffe mwe mutambuza kintu naye ng'oyambako olikuwa ekyo kyayagala system awe ebeera ekunafuya nti gwe buli wona bitambuza kuono atafuna interpretation ntuufu n'abifuna agenda kuggwamu amanya gasijja kulonda akalulu bakabadda bituufu naye nga alina kikyo sensi babeera bakulimba kubanga awo si wakyusa system bano bagenda kubeera successful kubanga tebannabeera successful bonna abayisewo ani opposite tebannabeera successful senga system eno ekyuka naye weetakyuka bagenda okubeera successful kitegeeza ki nti okububbi bwabwe bukyali in balance kati kiki balina okukola balina okuteekawo bukodyo n'okulaga criterias mbwezo ze bagenda okuyitamu okukola ki okubba akalulu bino beesoma n'okwesoma nti baakabadda naye nkugamba akalulu ako tekannabbibwa kubanga tekannalondebwa okitegedde munnayuganda so tomala gatambuza bi audios byosanze sometimes think ogambe agenda yakino ekintu eri kuki osindika obwongo bwo obusimbulowooze nnyo okusinga ku ekyo kyokola ki kyolowooza nakugamba ffe batuyita ba infinite class nkiddamu we are called infinite class kati aba P2B kabanyiige nze nabagamba sina budde bwawe oba munyiga nze sajja kuno kubasanyusa after all mmanyi nkiddamu mmanyi gwe ne boonanyiga togenda kunzijjako nti mmanyi ogenda kulwana na keyboard yo osigale ng'oli musiru nze nsigale nga ndi mugezi kubanga era byengenda okukola wona amala okugamba nti neesoma enkya togenda kukola kyenkola wabula enze era ate ngenda kugira nkiddemu ate nkole ku kisinga ku kiri okitegedde ekintu ekyo so mulwanira bwere na keyboard zammwe nze gwe muliko temusobola kunteeka ku ttaka wabula ate mwongera kulabisa battica bammwe kubalaga nti bafala nkiddamu mwongera kulabisa battica bammwe nti bafala so kati munnayuganda ndowooza ako nako kabuuse so togenderako ebyo bibali mu kufulumiza audio system tekyukira basobola n'okukkirira ku makya nkugambye nga Honorable Joel Ssenyonyi bamuggyemu kubanga electoral commission bamuteekayo mbutamanyi constituency gye yeesimbako naye ng'ate ono Honorable Joel Ssenyonyi MP w'ekyo ekitundu era ye leader of opposition kati bisobola okukkirira ku makya ne bagamba nti bamudisqualify nze ogenda kukola otya olwo obeera okumanga revolution ewedde ekoma ku Honorable Joel Ssenyonyi nedda eba yeeyongerayo okitegeera so bino bi audio bye bateekamu bagezaako okujustifyinga nti akalulu baakabadda kati nammwe mutambuza wama ba infinite class trash of that target yaffe wali twagala tukwata omuntu ensingo tuginyole tugikutuleko tumala ogikutulako mugenda kulaba bunene obubizi bwe bonna nga budduka emisinde nga bwekweka n'ebifo nga bubisuulawo naye senga anaabeera successful naye go ga propaganda gatuteekamu naffe ne tugamba tetujja kulonda yakabadda kitegeeza agenda kubeera successful bayitewo naye tukyasobola okubalemesa ono olugitulamu nga tumugamba akalulu tukaddemu kalyako eri wansi oba tunaasimba ku mugongo oba tuna buli omwana afuna kipapula n'awandiikako erinnya nti nze noozo netuteeka mu box ne tubala alina amannya amangi kyetujja okukola wabula kati ebyo bi audios bye babawa bikasasiro
nkiddamu ebyo audios bikasasiro byavudde mu system mwe nyini kwongezaako kuba nafu